akwatidde ekibiina kya NUP bendera Kyagulanyi Ssentamu nga tannasimbula okugenda Bunyoro asoose kulangirira Asiibye Florence ng'omukyala agenda okukwatira NUP bendera ku kifo ky'omubaka omukyala w'e Bukedea oluvannyuma lwa Massa Lupo okuwandulwa olw'obutaba mu nkalala z'abalonzi. Asiibye alangiriddwa atwala ebyokulondamu NUP ky'emutaayi ng'ategeeza nti gwe bawadde kkaadi bamulinamu essuubi ddene okubaleetera obuwanguzi. I present to you Honorable Asiibye Florence, who is our flag bearer for Bukedea district 2026. Asiibye agambye nti mwetegefu okukola ekisoboka okulaba nga bawangula obukulembeze mu Bukedea ng'ekibiina n'asaba okumwesiga era bamuwa obuwagizi. First and foremost, I want to thank God Almighty who has given us this opportunity. Amidst every challenge that NUP has faced in Bukedea, amidst the frustrations that are given to our sister Mercy, I am here to stand. I am not worried. I am very strong. We shall stand together until the fight is done. People power! Power! Yalupe yali yaweebwa kkaadi agambye nti yeewuunya okubanga tali mu nkala z'abalonzi nti kyokka agenda kudda emabega we yaweereddwa kkaadi okulaba nga bafuna obuwanguzi. I am going to rally behind the CEO for Bukedea district and she is going to get nominated in Bukedea district. People power, our power, our power, people power. Kyagulanyi agambye nti balonze Asiibye okubakwatira bendera y'ekibiina mu Bukedea era nti balina essuubi ddene. So tuleese Asiibye era yagenda okubeera kandidate waffe. Oluvannyuma yeeyongeddeyo Bunyoro okusagula akalulu. Akwatidde ttiimu gy'atambula nayo okukuuma emirembe era beewale ebikolwa eby'effujjo. Empisa zaffe n'obuntu bulamu ebitwagaza abantu gende maaso ne disitulikiti yaffe katulumbe. David Tamale yakusakidde gwino ku Bukedde TV.